Muli mutya bantu baffe abekumidde ku channel yaffe Enganzi emanyikiddwa nga LN256 mugende maaso n'okugyegattako amanya mpitibwa Sunday era ng'olunaku olwaleero nkuleetedde amawulira agali kuyosya ega mwana mulenzi Eddy Kenzo oluvannyuma lw'okusisinkana ne musanji we eyamutwalako omukyala amanyikiddwa nga Rema namakula musajja mukulu Dr. Hamza Ssebunya era omwana mulenzi ono Eddy Kenzo olwasisinkanye Hamza teyamuyiseeko nga bw'omanyi engombo yaffe wano mu Buganda nti toyitanga ku muntu nga tomubuuzizza kubanga z'empisa zaffe wano mu Buganda era mwana mulenzi Eddy Kenzo olwasisinkanye musajja mukulu Hamza beebuuzizzaako era babadde mu ssanyu era mwana mulenzi olwamaze okubuuza ku Dr. Hamza gye yamusisinkanye n'avaayo n'awandiika ne ku mukutu gwe ogwa Facebook. Bino bye bigambo bye byawandiise ku mukutu gwe ogwa Facebook era nga yawandiise agamba before nga Sheikh Muzata tanatuva ku maaso namusanga ne mubuuzaako era ne tunyumya. Bwe nsanze Dr. Hamza Ssebunya nga siyinza kumuyitako buyisi. Mukama Katonda ayagala nnyo emirembe. I'm glad we meet and greet. Stay blessed, brother. Ebyo bye bigambo Eddy Kenzo byawandiise ku mukutu gwe ogwa Facebook era n'awunzika ng'agamba one love always n'agamba n'ateekawo ka hashtag Dr. Ssebunya. Eddy Kenzo ekintu ekyo kiyakoze kya buvumu nnyo era kiraga omuntu ayina respect era omuntu ayina amagezi kubanga singa yadde muntu mulala naddala bano abatakuzibwa kuva ne waffe mu Buganda yabadde ajja muyitako buyisi naye Eddy Kenzo tukuyozaayoza weebale kubeera musajja mumalirivu ate weebale kubanga weewa respect. Ebyo bye bigambo Eddy Kenzo byatadde ku mukutu gwe ogwa Facebook oluvannyuma lw'okusisinkana Dr. Hamza Ssebunya era tebaakomye okwo ne beekubisaayo n'ekifaananyi nga bw'obalaba we baanyumye. Mwebale nnyo okubeerako ku channel yaffe, mwebalire ddala. Nsigadde nga yenze Sunday era nga tubasaba mugende maaso n'okutwegattako.